tumwebaza olwa byonna byatuwa ebyomubiri n'ebyomwoyo, si lwakuba ffe tusaanidde naye olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Tumwebalizaako mmwe abafunye ebirungi ate ne tusaasira nnyo 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 mmwe bayita mu kusoomoozaawo kw'enjawulo. Omuntu Katonda gwawa obugagga n'ebintu n'ekitiibwa n'okubulwa n'atabulwa kintu olw'emmeeme ye ku ebyo byonna bye yeegomba, naye Katonda n'atamuwa buyinza kubiryako, naye obugenyi ye n'abirya. Ekyo butaliimu era y'endwadde esinga byonna. Oba olina ky'olina ekyo ekitono, waako oyo akuliraanye, muliraanwawo si oyo bwe muli okumpi, naye omuntu yenna bw'oba osisinkanye mu ngeri yonna. Mujjukira olugero lw'Omusamaliya. Munnaddiini yayitawo olw'okutya ng'agamba ye omuntu ono kiki lwaki ali wansi wano. Bwe yamutunuulira n'atya n'amuyitako. N'Omuleevi n'ajja n'amutunuulira n'amuyitako. Era tusobola okwefumiitiriza lwaki baamuyitako. Oba oliawo baatya, oba oliawo baalowooza ebirowoozo bingi nnyo ne bamuyitako. Naye omuntu oweewala mu biseera ebyo yatwalibwanga okubanga owa wansi, n'ajja ava ku ndogoyi ye n'asinkana omuntu ono eyali wansi, n'alongoosa ebiwundu bye era n'amuteeka ku ndogoyi ye n'amutwala gy'anajjanjabirwa. Oli kwe kuwunzika ng'agamba nti ono ye musajja omulungi. Bano abaasooka ababiri basobola okuba nga beebuuza ebibuuzo nti singa tuyimirira wano, kubanga ekifo ekyo kyali kikyamu mu byafaayo, battirangawo nnyo abantu, babbirangawo nnyo abantu. Naye basobola okuba nga oba oliawo baabuuza si ono talimba bulimbi ono, tuyinza okuyimirira wano naffe ne batukola ki? Singa tunaayimirira okumuyamba, kiki ekiyinza okututuukako? Ye oli Omusamaliya bwe yajja n'agamba singa simuyamba, kiki ekiyinza okumutuukako? Abantu ba bika bibiri, buli omu yeebuuza ekibuuzo ekyenjawulo. Kale singa toyamba oyo gw'osobola kuyamba, kiki ekisobola okumutuukako? Togamba singa nkwata kye nnina okumuyamba ki ekinaatuuka ku nsimbi zange. Totunuulira nsimbi zo. Oyo asobola okukola ekirungi eri omulala ye muliraanwa we. Sifaayo oba omusanzeewa, naye gwasobodde okubaako ekyo kyokola ye muliraanwa we. Kale abantu bangi tebalina kye balya. Bw'oba osobodde okufuna ekyokulya n'ekyokunywa, weebaze Mukama Katonda. Bw'oba osobodde okufuna ekyokulya n'ekyokunywa, weebaze, kubanga amazima gali nti bw'oba tobulwangako mutwalo, olwaleero bw'oba olina obukadde 2 mu nsawo yo, kiyinza okukubeerera ekizibu okulowooza nti olunaku lusobola okukyanga ne2 tozirina. Era alina akakadde bw'ayingira mu kirabo ky'emmere ne bamugamba emmere ya 1.5, tasobola kuwulira buzito bwakyo kubanga alina kakadde. Naye lw'oyingira ekirabo ky'emmere ne bakugamba emmere ya 1,000
ng'olina 2,000 lw'osobola okutegeera obuzito bwakyo. Kale omutwalo oguba tegukuluma. Ndowooza Seeka kyabaddeko wano. Omutwalo oguba tegukuluma, waako oyo asaanidde okumuwaako. Ate nga tomuwa lwakubamba oyagala nnyo eggulu likulabe oba ensi ekulabe. Nedda, ddyo obwagabanga kkono walemenga okumanya. Gaba bugabi oba olina, gaba bugabi. Kubanga otunuulira ebyensi bisoomooza. Kyekiri kyensoose okubasomera nti byonna osobola okubikola ate omugenyi obugenyi najja abirya. Muyige okwesitula, muyige okuyambagana. Nditwala bingi afa tatuuse. Okugaba gubeera mutima, tekuba kuba nti olina, guba mutima. Omugabi ne bw'aba n'akatono era agabako. Omukodo buli kaseera aba agamba sinnaweza kansooke mmalirize. Tolisobola kumaliriza. Ekigambo kukkiriza faith mu lulimi lwa bano Abayudaaya kitegeeza kukkiriza. Kirimu okukkiriza, okunyweza, okwewaayo n'obwesigwa. Ng'okkiriza nti oyo akulembedde ajja kutuvuunusa. Kambabulire nga mpita wano, mugume. Bino byonna byomulaba bya kiseera. Temuggwamu ssuubi, temuggwamu maanyi, kubanga byonna bya kiseera. Obulamu bulinga okugoba empewo ogikwate. Kale toggwamu nnyo, kubanga empewo eyo toligikwata, ate era terinywera mu ngalo zo. Njagala twefumitize ku bintu 3 byokka amakya g'olwaleero mu program Manya Kyoli, manya omulimu gwo. Era ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa Kasambula omwaka 2021. Luno nga luzibye tewaliddamu kubaawo olunaku luno lwa 17 Kasambula 2021. Ekitegeeza by'onookola mu lunaku lwa leero olibijjukira era birifuuka ekitundu ku bulamu bwo, era birisalawo nnyo ki ky'onoobeera nga 18 Kasambula 2021. Kale olwaleero lukozese ng'okimanyi teruliddamu kubaawo mu bulamu bwo. Baako ky'oyiga, baako ky'okola, oleme kutuulawo butuuzi. Totuulawo kulinda nnaku, kubanga zisobola okutuuka ne zongezebwayo. Ate n'olwala omwoyo oba n'ofa omwoyo, basobola okugamba nti tuwongeddeyo 21 lwokka tulabe nga bwe twetegereza. Bisoboka ebintu bino. Basobola okugamba nti tusooke tugire 14 oluvannyuma lwa 42. Kale kyovula atugamba nti tobala nnaku, leka ennaku ezo zibeemu amakulu. Kozesa ennaku ezo obeeko ky'ozijjamu. Fa ky'okuzibala ddi lwe ziggwayo, baako ky'obala mu nnaku ezo ky'ogamba nti mwezi 42 nasimbamu emiti gyange 40, nasimbamu ebikolo byange eby'ebitooke 30. Mu nnaku eza 42 natemamu ebikata bya lumonde, nasimbamu ebikolo bya muwogo. Mu nnaku eza 42 nalundamu enkoko zange 6. Baako ky'obala mu nnaku ezo, mufo ky'okubala ennaku. Era bali abazungu mmwe abali abazungu bagamba nti do not count the days, make the days count. Tobala nnaku, baako ky'obala mu nnaku ezo. Ekisooka njagala kwogera ku biseera, time. Ekintu kino tuddemu okukyefumiitirizaako ate n'okukinnyikiza. Time. Era buli muntu omuwulira ayogerako time. Ebintu bino gye bujja Mukama Katonda ng'atuwadde ekisa. Abaana baali badde basomesebwa mu nnimi zaabwe bisobole okukola amakulu gye bali.
kubanga osanga emisomo mingi egikolebwa ne mu bitongole nga basomesa abakozi ku nkwata y'ebiseera oba ku nfuga y'ebiseera, time management. Tosobola kufuga biseera era tosobola kukwata biseera. Ebiseera bino kati nga bw'olaba Katonda yatuwa emyaka ng'ayita mu bantu, mu myaka egyo n'atukutuliramu n'atuwaamu emyezi, mu myezi n'atukutuliramu n'atuwaamu sabbiiti ez'enjawulo, mu sabbiiti ezo n'atukutuliramu n'atuwaamu ennaku, kyokka mu nnaku n'atukutuliramu n'atuwaamu essaawa, mu ssaawa n'atukutuliramu n'atuwaamu eddakiika, eddakiika n'atukutuliramu n'atuwaamu obutikitiki, mu butikitiki eyo n'okkirira n'ebaayo n'ekisingaawo. Ebintu bino yabituwanga bwe bakuwa eddagala nti 2 omulundi gumu, 2 omulundi gumu. Dose okutuyambanga okubaako bye tukola n'okutujjukizanga nti waliwo ebiseera ebigenda. Mu ndowooza yaffe ng'abantu kituyamba nti tulowooza waliwo ebiseera ebigenda, naye ng'amazima tewali biseera bigenda, ffe tuyita mu biseera. Ebiseera tebigenda, gwe agenda okuyita mu biseera ebyo, kubanga ebiseera byaliwo ku bajjajjaffe weebiri era bigenda kubaawo emirembe n'emirembe. Nze naawe nga bali abaasooka bwe bajja bwe bayita mu biseera tebyagenda, bo baabiyitamu byo ne bisigala, naawe bw'otyo bw'ogenda okubiyitamu. Naye eky'omwaka okukkiriza nti awo omwaka guno gutambudde guweddeko, buno bwalinga obupande obwali badde butuyamba okutuzzangamu amaanyi n'okumanya buwanvu ki bwe twakatambula. Omuntu asobola okulinnya bbaasi ng'akimanya agenda Kenya, Nairobi, naye newankubadde amanya agenda Nairobi, ku kkubo bamuteerako obupande obujja bulaga kilomita ze yakatambula. Lwaki babuteekako? Bakimanya nti affe abantu tetuli bagumiikiriza kimala, newankubadde tuba tutegedde gye tulaga, ebiseera ebisinga tunafuwa ne tuggwaamu amaanyi newankubadde tuli mu lugendo. Ekituzzaamu amaanyi kwe kutunula ku kapande n'omanya nti wakatambula kilomita 60 ebulayo bwe ziti. Buli kiseera ogenda weepima bye biseera bino mu myaka, mu myezi, mu sabbiiti, mu nnaku, mu ssaawa, mu ddakiika. Kale ebiseera tebina gye biraga, era singa oli akubuuza nti olina emyaka emeka, tekitegeeza myaka gye wakabeera ku nsi, kitegeeza emyaka gy'osigazza ku nsi. Era okuva na leero kikyuse. Oli bwakubuuza olina emyaka emeka, aba takubuuza myaka gyo gy'olina, myaka ki gy'olowooza gy'osigazza ku nsi. Obuwangaazi bwaffe mu Uganda buli wakati w'emyaka 7 n'ekinaana. Newankubadde abawandiisi b'ebitabo n'abanoonyereza basobola okuteeka ku 5 mu 5, naye ate abakadde tulina bangi era nabo weebaliimu, newankubadde abavubuka bangi naye n'abakadde weebali. Abantu abali mu 6, abali mu 5 nga balina essuubi bagenda mu 6 bangi, abali mu 6 nga bamanyi bayingira 7 bangi, abali mu 7 era nga bakimanyi balina essuubi bagenda mu 8 bangi, n'abali mu 8 balina essuubi abayingira 9 bangi, n'abali 9 bakimanyi nti bayingira 10 bangi. Naye bw'obubanga obuwangaazi buli wakati w'emyaka 7 awo n'ekinaana, bw'oba ggwe olwaleero otudde gy'otudde olina 2, osigazzaayo emeka? Kitegeeza bwe kiba 7 osigazza 5, bw'oba olina 3 osigazza 4, bw'oba olina 4 osigazza 3, bw'oba olina 5 otandika okwebala ng'ojja osembeza. Tekuba kutya, nedda, kuba okumanya ebiseera mu nsi by'oba osigazza ng'okyalina amaanyi mu mikono gyo agasobola okukola ebyo by'oteekwa okukola. Kubanga obudde tebuyita, gwayita ku budde nga tobukozesezza bulungi. Ensonga lwaki tulaba nti obudde bulinga obuyise ne tudduka ne tupapa okukola ebyo tuteekwa okukola, obudde bwo buba tebuyise, obudde bubeera mu budde bwabwo, ebiseera bibeera mu biseera byabyo. Wabula ffe abayita mu biseera ebyo, ffe tutandika okulaba ng'ebintu bikuyiseeko. Gwe kifumiitirize singa tewaali myaka. Omuntu yalitegedde ddi nti kati awezezza 4, omuntu yalitegedde ddi nti kati awezezza 5, omuntu yalitegedde ddi nti awezezza 6, atandika okutya n'okweraliikirira. Kyova olaba kya nnaku nnyo 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 okubanga ebikolwa byaffe tebiraga
kifaananyi nti tutegedde nti ebiseera bino biyita. Ate olw'okuba ebiseera bino tubiyitamu ne tubiyitako, kitegeeza ebintu bingi nnyo bikyuka. Edda twabanga bato, ensonga nga bw'ebaawo ewaffe tutuula butuuzaawo ne mulinda bakitammwe bakulu bammwe okubaako kye bakola. Kaakano ogenda okulaba ekintu bwe kibaawo nga ne bw'otunnatunna bw'oti nga ojja kulaba nga teryaseguka, ng'olaba naawe olina obuvunaanyizibwa kikkwatako. Tokyalina gw'osindikira buvunaanyizibwa, kikukwatako okubaako ky'okola. Nga bw'oba tokikoze weebuuza, bwe mba sikikoze ani? Bwe sikikola kati ddi? Kye bayita obuvunaanyizibwa n'obukkiriza n'ogamba nti kati kankole kye nsobola okukola mu kiseera ekyo kye nsobola okukola, kye mba nnina. Kwe kujja okukozesa ebiseera bino buli lwa mukaaga ne tukeera wano, okukozesa ebiseera bino nga tubirina, Katonda nga tuwadde omukisa n'ekisa okubikozesa, tubikozese okubajjukiza nti naawe gy'oli eyo ebiseera tebikuyitako, gwe ayita mu biseera. Ffe twateekebwa mu biseera muno, Katonda yatutonda n'atusuula mu biseera bappa. Teri agenda kubidduka, teri agenda kubiwona. Buli muntu ebiseera birimukwatako ne bimunyweza ne bimukyusakyusa nga bwe byagala. Kyova olaba kankubuulire, ne bw'oba olina obusobozi obufaanana butyo olwaleero, ne bw'oba olina amaanyi agafaanana gatyo olwaleero, nkukakasa kino nkirinako obukakafu, kubanga ebyafaayo byonna bitulaga n'obulamu buzze butulaga, tosobola kufuga biddako nkya, wabula okola ky'osobola okukola mu lwaleero, n'osaba Katonda akuwa ekisa n'obuyinza okufuga ebyenkya. Naye ebyenkya tobirinaako buyinza, Katonda yekka yabifuga. Kale bw'oba olowooza nti onoosobola okufuga n'ebiseera ebiddako mu bulamu bwo, nkyogeredde ku CBS, osaaga, olina enteekateekayo ne Katonda alina eyiye. Nze kye nnyinza okukusaba kwe kubeera n'enteekateeka ennungi. Tokeranga ku makya n'oteekateeka bubi ng'oteekerateekera bubi omulala, kubanga toyinza kumanya kiyinza kuddako. Kale tosobola kufuga biseera, fuga by'okola mu biseera ebyo. Omwana ow'emyaka 2, omwana ow'olunaku olumu, ow'ennaku 2, omulwadde omuyi ali ku kitanda, omukadde atakyasobola kweweereza nga bamuweereza, naawe omuvubuka, naawe omusajja omukulu, ffenna tulina essaawa 24 mu lunaku. Oli tasobola kugamba nti muwere muto ye bamwongerezeemu kubanga muto, nedda. Oli tasobola kugamba nti mukadde bannange babikendeezeemu, nedda. Tosobola kugamba nti muvubuka obuvunaanyizibwa bweyongedde, Katonda akwongerezeeyo omwezi guwanvuwemu, olunaku luwanvuwemu lubeere n'essaawa 42, nedda. Ffenna tubeera n'essaawa 24. Ekisinga obukulu kye njagala weebuuze era weesoomooze, kiki ky'okola mu ssaawa ezo 24? Kiki ky'okola mu nnaku zino 42? Ebizibu byakubeerawo ebbanga lyonna. Okukula nabagamba kigezo, risk. Mu nsi obulamu, okubeera omulamu, oli agamba nti okukula kwetta. Okukula kigezo. Tubeera tugezesebwa bugezesebwa, buli lunaku wabeerawo ekigezo, era tewaliwo olunaku lugenda kukya ng'obulamu gwe bukwanguyira nnyo. Walibangawo ekikusoomooza buli kaseera, ekiri kuteeka ku bunkenke. Lwaki? Nze ndowooza Katonda aba ayagala tumujjukire buli kiseera nti ye asinga. Kyava atunywereza mu katwawo era netusigala nga tukkiriza. Kale tolinda bizibu, kozesa ebiseera. Ekyokubiri, abawangula tebawangula lwa bwagazi bwokka, tebawangula lwa kutegeera kwokka, tebawangula lwa kukola nnyo kyokka, bawangula olw'okwewaayo okuggusa olubimbi lwe baatandika. Okusoomooza okwolekedde omuntu, omwana w'omuntu okusinga obunene.
yendowooza y'okuba nti alina waatuuse. Tolina we waatuuse otandika butandisi lugendo. Tetulina we twatuuse yadde kayingi, tutandika butandisi lugendo. Bw'oba wasalawo okutandika ku lubimbi olwo lugguse, mu Lungereza bakiyita discipline, ennono y'okwewaayo mu ekyo ky'okola. Okukkiriza faith kitegeeza ekimu ku makulu gaakyo, okwewaayo mu ekyo ky'okola okikole n'omutima gwo n'amaanyi go n'ebiseera byo n'ensimbi zo n'okwagala kwo kwonna. Mu kiseera kino bw'oba oguze ekitabo n'osomako olupapula olutandika, kimalirize. Okwewaayo n'okimaliriza kituyita discipline. Bw'oba oga nti ngenda kusala mugejjo nti nadduka weeweeyo, kisoomooza. Ffenna tusoomoozebwa, kisoomooza. Naye okwewaayo n'osigala ng'okikola kye bayita discipline. Ng'okikola mu kiro, emisana, mu nkuba, mu musana, mu bulungi, mu bubi, ng'okikola kye bayita discipline. Ennono y'okwewaayo okuggusa ekyo ky'oba watandika. Ebyamagero bingi ebiva mu kwewaayo. Mu kwewaayo mubeeramu okulemerako, mubeeramu okukola, mubeeramu obwagazi. Mu kwewaayo ebyamagero bingi ebiva mu kwewaayo. Kati nga guno omulembe gw'ebyamagero ogwagala ennyo ebyamagero, okwewaayo kikola ebyamagero bingi. Ng'obadde olina ekintu ky'okutte n'onyweza. Bonna abawangudde, bonna abakola bye bakola babaddeko n'ekintu kye beewaayo, n'ayingira mu kyo n'awaayo omwoyo gwe n'obulamu bwe okukola ekyo ky'aba alina okukola. Ebiseera n'ennono y'okwewaayo. Abantu bakola byonna bye balina okukola si lwakuba obulamu bwangu, naye lwakuba bakkiririza mu ekyo kye bakola. Ekisembayo, kola ekisinga. Do your best. Do the best. Do your best. Kola ekisinga buli lunaku. Njagala weebuuze ekyo ky'okola olwaleero, kye wakoze jjo oba leero ky'ogenda okukola kyekisinga. Bw'oba oyagala kutambula meters 2,000, mayiro katugeze oyagala kutambula mayiro 5, naye ng'owulira amaanyi olina ga mayiro emu, kola ekisinga otambule ku mayiro emu. Bw'onootambula n'okomaawo wabadde olaba, bw'onootuukaawo w'olabye ojja kulengera awalala. Bw'oba olina ky'okola kikole, okikomye awo w'olaba we wali oluubirira. Bw'onootuukawo wali oluubirira ogenda kutandika okulengera ewalala. Olugendo bw'otambulako mayiro emu, bye wali olaba mu mayiro emu nga tonnatandika, bw'otuuka mu mayiro emu otandika okulengera eby'emayiro ey'okubiri. Bw'otambula n'otuuka mu mayiro ey'okubiri otandika okulengera ebya mayiro ey'okusatu. Ali mu mayiro ey'okusatu byalaba, ali mu mayiro esooka si byalaba. Ekitegeeza nti bw'oba otambula, tambula okole ekisinga mu kiseera ekyo. Oli yawandiika mu Lungereza n'agamba nti do your work so well that no man living or no man dead or no man yet to be born can do it any better. Kola omulimu gwo bulungi nga tewali yadde omulamu asobola okugukola nga bw'ogukola. Oba oyo eyafa, oba oyo alinze okuzaalibwa, nga mu butuufu ekyo ky'okola bonna obasinga. Njagala okubeebaza okukerera ku programu eno. Manya ky'oli, manya omulimu gwo. Genda ku YouTube, teekamu Simon Senkai Foundation, subscribe. Mwami Nsimbi entambi zino ne kaakano tuli mu studio azikwata n'aziteekayo. Njagala okwebaza mwenna abakola kye musobola, abasiima bino bye tukola. Nammwe abasiima naye ne musirika, tubeebaza. Nammwe abasiima ate ne muzza obubaka, tubeebaza. Nammwe abatasiima, tubeebaza. Mukama Katonda abawa omukisa. Mbaagaliza egganda ya Lwera Sabbiiti eno eddungi, tusinkane Sabbiiti ejja. Mukama Katonda nga ye mubeezi.